Anyway, this is what I can say about that song. Okay? Kiyinza okwogera ku luyimba olwo kiri kimu. Nze naddamu oluyimba olwo not because zimba olubeko gye luntwala nze natuuka dda nyina ennyimba ezirina miliyoni 10 mu miliyoni 5 mu ku YouTube okwo andi oluyimba lwaffiire ndowooza lulina miliyoni emu luvannyuma lw'emyaka obanga ameka oba kitegeeza ffiire talinayo oluyimba lusinga lwange bunene ekyo kyogerera wano. Numbers don't lie. I respect the legendary mwanye ekitiibwa ensonga lwaki n'oluyimba olwo naluzemu kyanzizaamu oluyimba nsobole okuba nga ndwongerayo ku muntu ataalumanya. Mwandabako oluyimba olwo nga nduyimba e Puerto Rico. Senga saaluyimba ani yandiruyimba ani yandirutegedde, but I'm trying to promote my country by all means. Olwo oluyimba lulungi. Omusajja yalukompozinga nga ali Sweden ng'agezaako okulaga obulungi bwa Africa. Tulilaga ennyo teyaluyimba si munnakenya munnauganda. Kaakati tetusobola kuleka lufe lutyo luzindaale nga tufunye akazindaala akanene. Nagezaako okuluddamu nduteeke ku bigger stage omuntu alumanye amanye ne fira oba okitegeera. Ekyokubiri nze oluyimba siri musiru kuba bakutuma omusiru tondeeta sobola kukwata luyimba ate nenduddamu lwennyini goli bwe yaluyimba ate nze sinze firi mba nyina oddukyusa nendukola mu nkola nze gyendaba nga yijja mu mulembe gw'endimu. Guno omulembe gwaffe gwa mudigido tuli badigizi. Nyina oduteekamu ekibaala. Ekyokubiri nyina odutufuula Eddy Kenzo nyina okulujja mu fire nendufuula nze. Ekirala oluyimba luli olwaffe lukyaliyo. Buli muntu yena ali eyo nga olina akajanja n'ennuku genda owulirize luyimba. Nze nandibadde nfuna credit ey'amaanyi ennyo. Nandibadde nfuna credit y'amaanyi nnyo okuddamu oluyimba kuba ndi mu kupromotinga legacy ya mugenzi ne famire ye. Olwaleero naluyimba e Puerto Rico, ngenda duyimba e Senegal, ngenda duyimba e Ghana, nja duyimba mu America, nja duyimba wa omugenzi yafa yandiruyimbye eyo y'abalala bonna abaziddamu eri ayina staging eyo. So mukakkane mutuuleko wansi wuliriza version eri mugireke.